Kola kyamaanyi okuba ng'okyatwekuumiddeko. Nze Juliet Nanteza okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde busibye nga bwa mukarwe era nga wasinga obungi akasana kaase ate nga bwe kakubakubamu. Wabula by'ebitundu ebimu eby'omu bukiikakkono okudda mu buvanjuba byo byafunyeyo enkuba entonotono. Nga kino nno kyongedde okuva ku mpewo empeweevu ezifuwa okuva ku Seguyanja Buyindi okusaasaanira obuvanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'obukiikakkono wamu n'empewo empeweevu ezifuwa okuva ku nnyanja Nalubaale okusaasaanira eggwanga lyaffe. Gwe yeeteekera ku makya tusuubira okukeera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebyo ebimu eby'omu bukiikakkono okudda mu buvanjuba yo nga tusuubirayo enkuba entonotono. Wabula ate olw'eggulo ebitundu ebyo ebimu ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale okudda mu buvanjuba ssaako n'ebyo ebimu eby'omu bugwanjuba okudda mu bukiikakkono tusuubirayo enkuba entonotono. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu Arua ssaako ne Kasese tulisuubira okulinnya okutuuka ku degrees 31. Mu bukiikakkono okudda mu buvanjuba tulisuubira okubeera ku degrees 29 ku 28. Ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale tulisuubira okubeera ku degrees 28 ku 30. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale tulisuubira okubeera ku degrees 24. Okusukka ensalo wano ku miriraano e Nairobi tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23. Ate ebibuga ebimu eby'ebunaayira mu London, Pretoria ssaako ne Washington tusuubirayo enkuba entonotono wabula nga yo mu Pretoria ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 16. Mu Dubai akasana tukasuubira okwememula nga yo ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 44. Awo nno gwasuubira ogendako e Dubai tukusaba ogende n'engoye ezitabikka nnyo mubiri. Teweerabira okusimba omuti okutaasa obutonde. Nsigadde nze Juliet Nanteza.